kale mugenda mutuyekerere mu continent endala. Mugenda mutuyekerere mu Indian Ocean oba mutuyekerere mu continent endala no benagita continent. Mu continent endala je mujjo tuyekerera. Awo mugenda va wate nga temuina yadde oba chairman werosi wano. Ati mwekutte ebifo by'obukulembeze neno kamuve Burundi, kamuve Rwanda, kamuve Congo, kamuve Uganda. Region yeye efugirwa abaana bannansi, omukongo afuge Congo. Tulabe bwe munadda mu ya Museveni ne Kagame yononese akadde kaabwe kaweddeyo bagudde mu lukwe lwabwe. Bakitegedde bulungi nti abantu bano bulijjo bwe bakubaganya amawanga ga Afrika. Bategedde bulungi missoni z'abantu bano nti missoni yaabwe yakusaanyawo mawanga agali mu Afrika bageddize. Bakimanyi bulungi nti bali myaka egy'oluvannyuma wabula bateekateekera abatabani baabwe n'abazzukulu okusigala mu mawanga gano nga bwe bagakulembera basobole okutuukiriza missoni z'abakitaabwe ezibalemye okutuukiriza nga bakyali balamu. Ebigambo bino bibonoonekedde nno. Ki ekigudde Rwanda ewa Kagame ne Uganda ewa Mwami Museveni? Teweerabira nkujjukiza nti tutambula ne Haji Ssettu omusomi w'edduwa. Haji Ssettu omusomi w'edduwa bw'omukubira ku ssimu ye eri 0703 31 39 25 togenda kwejjusa tumubuulire bubuulizi kizibu kyoyagala akuyambemu. Ensonga zo zonna zijja kuba zitereera oleme kujulirira abafeera abakuyisiza mu mbeera etali nnungi. N'olw'ensonga eyo tugenda maaso tuwulirize akatambi kano otegere emitawaana ki egigwiridde ababiri bano. Ki ekituuseewo ku babiri bano na lwaki babadde bakola ebikolwa bino nga balowooza nti be basinga obugezi? Abagezigezi baabaguddemu dda era woowulira bino eyaabwe kati ndowooza basime kubanga baatandikiddewo dda bakolako emikolo okulaba nga babasiga okulula mu buyinza bombi bwe balimu. Bwe munadda mu bibira by'e Congo nga Burundi si yammwe, Rwanda si yammwe, Congo si yammwe, Uganda si yammwe. Kale mwekweke mu bbanga babatenda mutuyita basiru. Mutuyita basiru tetubangako basiru. Ekirala temugeza ne muggwamu amaanyi ku ky'okuggyako Museveni nabagamba kino ekintu kye tulimu ffe ab'omulembe guno kinene nnyo. Waliwo bajjajjaffe abaakitusikiza. Kyattisa bakaliisa naye tekyayimirira. Yesu okufa enjiri teyayimirira yeyongera maanyi. Kino ekintu kye tulimu kinene mujja kitegeera luvannyuma mu maaso gye tulaga. Temugeza ne muggwamu amaanyi. Nkugambye muteeka amaaso gammwe awo ku Rwanda mugenda kumpulirira ekintu. Kubanga olredde kyatandi kufa abakimanyi kyatandika dda. Kigenzo otandika okujja wano okije bwe kitife kyatandika dda. N'entandikwa origin n'egye kinaggwera. Tewali mutuusi kuddamu kutumanyira labayo wano. Omanyi bwe tuba twogera ebintu bino mubeera mulowooza mbu nno tulimba. Tulina ensonga okuyuwawo omubiri mu ngeri yonna esoboka. Kristo ago ge matuuka agali e Masaka. Zenkoto ziva e Masaka. Ab'e Masaka bwe batyo bwe bakotogera. Oyo ye Masaka. Ab'e Masaka muwulidde. Mbu Katikkiro ulire embuzi. Eri Katikkiro. Amatoke gakulanga bw'ogalaba. Ebadde enkota nnamba. Naye ewaabwe waviira ddala enfuteera ezisobola okuba nti supplying wa Uganda yonna. Masaka ekyali ekyaloba district eyali evaamu emmere Obuganda nga buladde. Byebyo bawooza kimu eddagala liiri omufuyire ebitooke kumbe bafuyira butuwa. Abasajja bakotogera ekintu ekitibwa Obuganda. Mutunuulire emmotoka eziva ewaabwe buli lunaku
supplying emmere mu Uganda yonna. Gabera ne kala ya green wetyo nga tusaba kumanya. Butubagamba nti akasajja akatufuga olw'omunsi yonna yayonoone ku basajja tebutwagaliza. Teba kulimba nti waliyo ekiwuka ekijjo ekyajja obuzi ne kiri ebitooke. Mujjuka bwe nabawoninga ku bigimusa. Mujjukira bwe mbawoninga ku bintu bya gavumenti nga mugamba gavumenti etuyise simanyi ku programu z'enkulaakulana muzirabye. Enkulaakulana mugirabye. Kati tulina ensonga oba kufa ne tufa naye nga Uganda enunuddwa. Kati gwe bw'ojja n'olowooza mbumpuugo okuva ku bwaloopu kimala. Wuyo abadde loopu laba amatooke. Laba amatooke mu Masaka gwe genkana. Gafaanana. Gole okojjo tugambe nedda bannange tuka ojjukira mpuuga bwe yatwala His Excellency wakati kino. Nalumansi nkubuulire tukanye n'abasajja tukanye mpuuga. Tukanye kikwebyo. Tukanye kwebyo. Kwebyo emmwanyi mwazirabye mu Masaka guleta Masaka. Emmwanyi zonna zaaweddewo laba amatooke. Tukanye kubanga Uganda tuyineemu. Tugitaagule. Uganda tugitaagule. Kuba tewali kye tufiirwa. Tugitaagule. Kati bannayuganda muddemu amaanyi tulina ensonga. Ate tetuli banafu. Ate waliwo we tutandikira. Naye olunaku lwe muliggwamu amaanyi n'eri muliba mubamazeemu amaanyi. Olunaku lwe musigala era njagala okwebaza abantu abasigadde mbadde ndi bize wenti nga siri settled. Abantu abasigadde nga muyimiridde mu revolution mu kwogera, mu kukomentinga, mu kujjayo face zammwe, mu kucontributinga okwongezayo struggle. Temugeza ne banayogera ebifaanana bitya temuyimirira. Era njagala okwebaza abantu badde sikyakyogerako olw'embeera ezimu n'ezimu biki nze obudde butono bwenzayo ate nga n'eri waliyo ebitambula software nga waliwo bingi nnyo kuba seefuga seetwala seekola kino nina okugoberera emitendera siri omu nga bw'okirowooza. Naye njagala okwebaza abantu abasigadde nga bayimidde nga mukimanyi nti Uganda erina okununulwa. Mukama abawe omukisa tukyatambula kakibeki tugguka e Kampala tugguka e Kigali. Kubanga era nabo era ne Gashumba bulijjo yeewaana ovanga ku bantu abagenda e Luwero ne bagguka e Kampala ne bagenda ne bagguka e Kigali. Naffe tugenda Kampala ate tugenda Kigali. Tugenda Kampala ate tugenda Kigali. I repeat. Tugenda Kampala ate tugenda Kigali. Ngate kubiriye mu yentufu. Banange gye byakwera nange. Now, eggulo nayogedde ngenda kuba ngenda mu kigambo kya Katonda ndyoke ngende ku nsonga eyo. Waliwo ebintu bye njagala okuyogerako wano ekyo nja kyogera nga ngenda mu kigambo kya Katonda. Uganda tulina ebintu ebitali bya bulijjo. Ebizibu bye tulina mu Uganda bya njawulo ne ku nsi endala. Ebyaffe bizibu nnyo nti ebyaffe biri ku bikukujju. Nti taata ali abaana. Taata benva. Bwe tutuuka kweyo ensonga nga omwana yabuze waka naye ate nga ab'ewaka be baamulidde nga waka we wali yalidde. Taata ye yalidde omuzzukulu. Taata ye yalidde omwana. Taata ye yabbye enva. Mama benva, mama aloza munnyo, mama bayagala kulaba. Ne bwazisanga ye yaga, zino envo bazaayonoonese ye mama tabbanva. Naye mama bwabbe enva. Awo mutendera guba mulala. Kyekiri e Uganda. Ensi endala zonna gavumenti ze zirwana okusuuza abantu oba abakozi baazo. Abakozi ba gavumenti erwana nnyo basuuza. Enguzi. Nti abantu be bali enguzi gavumenti n'erwana okulaba ng'ekwata abali b'enguzi ekwata ababbi mu gavumenti. Uganda abantu be bagoba gavumenti ng'ebba. Banange yiyo gavumenti yiyo. Ebyo mbisudde nammwe.
nze mbadde nsaaga kati bibalansinze kati rabwe mwogedde tugenze ne tukola reconciliation kati awo budget yaffe balansinga budget wamate balansinze tetukoze reconciliation kati tubitadde ekintu ndowooza kyekyo kebiwedde kati ngegende bateege walala mu government mu nsi endala government yebeera n'eriiso eryogi okusuuza abantu ababba mu government mu Uganda abantu eriiso lyogi okusuuza government omusimbi gwebbye ebyo byonna biri Uganda waliwo eggulire lye nabalaga luli njagala mulabe amawulire gano abiri ng'abantu basuuza government omusimbi mu Uganda dakika 4 dakika 3 zidi dakika 7 soko la belino nga 19 Desemba omwaka ogwedde ekitongole kya African Development Bank kyawandikira KCCA nga kisaba okutereeza mu ngeri gye bali bakolamu omulimu gw'okuzimba enguudo mu kibuga Kampala. Mu bbaluwa eno ensonga omuli ensimbi obuwumbi 41 ez'okukozesebwa okuliira abantu abagenda okukosebwa enguudo okubeera n'avunaanyizibwa ku by'obutonde bw'ensi mu pulojekiti eno okukozesa ssente nnyingi mu kukola enguudo zaali ku mwanjo. Era bano bawa ekitongole ki KCCA nsalessala obutasukka 1 February omwaka guno ng'ensonga zino zikoleddwako bassa ekyo baali bakuyimiriza ekyokubawa ensimbi. Kati kitegedde nti ensonga zino ekitongole ki KCCA kyazitereezezza nga basookedde nakufuna mukugu mu by'obutonde agenda okubeera ku pulojekiti eno. Banka yali yakatubere n'omukugu eyo lyaggulo y'okuuma obutonde ng'atudde mu KCCA yali bwe twali tulina okusooka yalekulira n'agenda. Twasobodde okumukonvinsinga n'akomawo era n'asayininga endagaano ajja kubeera naffe emyezi 3 wa kiseera nga batufuna omuntu anaasigala okumala paka neggwabo. Mu ngeri y'emu ensimbi ez'okuzimba enguudo eziwera ddala obumbi 10 nazo zaaliko akabuuza nga kyava ku bbeeyi ya buli kilomita y'enguudo egenda okuzimbibwa. Kati ku zino ebbeeyi yakendezeddwa. Bwe twategekera pulojekiti eno twali tusobye nti buli kilomita ejja tumalako obumbi 10 buli kilomita. Bwe tutuukidde bwe twamala okulanga okuvuganya ne kuggwa abantu abasembayo abasaba ssente entono ne tusayininga nabo endagaano. Kyaggweera nti buli omu yetusaba kumpi obumbi 6 buli kilomita gye bazimba. Ne tuba nga tusevinze kumpi bilioni 2 because budget y'enguudo yali obumbi 918 contract zasayininga za buwumbi 718. Era tukitegedde nti ne kilomita z'enguudo ezigenda okukolebwa zeeyongeddeko. Zibadde kilomita 69 ezigenda okukolebwa naye ku mulundi guno tugenda kufuna mu kilomita ezikunukkiriza mu 102. Aga mawulire ndowooza gajja kuba malungi eri African Development Bank gajja basanyusa balabe nti naffe tufubye okulaba nti looni eno tegenda bwetyo ssente tezikozesebwa ng'abalala bwe badde bakyagala. Ensonga ey'obuwumbi 41 ez'okukozesebwa okulirira abantu abagenda okukosebwa enguudo eziri mu kuzimbibwa naye teyabusiddwa maaso. Nga naye eno component Uganda government yeyino gisasula. Kakati twebuuza ani alimba ku nsonga eno. Bw'obuuza abatekiniko ne ttiimu gye tuweereza naye mu kibuga Kampala bagamba ssente zino za compensation ziriwa. Bo bagamba nti ku account teziriiyo. Bw'obuuza abava mu Ministry of Finance bagamba ezo ssente twaziwaayo dda. Wiiki ewedde finance tuwandikire ebbaluwa nge kansooke nkomekawo obudde bugenda wulira baabala buli luguudo buli kilomita nga yakolebwa obuwumbi 10. Ne mujja ne mukuba enduulu namugamba tekisoboka mbu bonga bamaze okwogera ne bagamba buli kilomita ya buwumbi 10 mbu ba contractor ne bajja ne bagamba obuwumbi 10 bungi bulina kuba buwumbi 6 nze nja kukola ku buwumbi 6. Ekyo si kituufu. Enduulu yammwe ye yabasuuza omusimbi. Kati nze mbuuza mwakanyiza ku kusala ku quality ya luguudo, mwakanyiza kusala ku size ya luguudo, mukoleyo oluguudo olujja mu buwumbi 6 oba mwali mutubba okusooka ku 2 kuliko kimu.
nti either mwasaze ku size ya luguudo oba mwasaze ku quality ya luguudo kubanga waliwo enjawulo wakati wa quality ne quantity sinze nalya school fees za mwe bannange nange nabisomera emyaka mingi nate nobyerabira nembyerabira mwasaze nti oluguudo lwabadde lugenda kubeera lwa motoka nnya bbiri kati mwasazeeko lugenda kuba lwa lumu oba mwasaze ku sikini ku bunene bw'omubiri ku bugumu omubiri gwe mwasazeeko nti ogwabadde gujja bwe guti gugenda bbeera bwe guti tusobole okujja mu buwumbi 6 oba mwali mutubye obuwumbi 4 buli kilomita yeyo Uganda. Owulira abantu be basuuza gavumenti sente iyo gavumenti mu bubbi teryagisinga mumala kuba nduulu ekyo n'ekivaako kati ate wulira kino ekyali mu parliament juzi nkibajjukiza bujjukiza budget 224 budget 225 mwaka gwa 2022 parliament yayise ebibuga ebipya 10 okwali Jinja, Mbarara, Fort Portal, Masaka, Mbale, Arua, Gulu, Hoima, Lira ne Soroti. Bino byatandika okukola wakati mu kwemulugunya okuva eri abakulembeze baabyo olw'ensimbi ezitamala ezibiweebwa ekyaviirako okuzingama kw'emirimu. Mu kiseera kino ebibuga ebimu bikyakakkalabiza emirimu gy'ebyo mu bizimbe ebya disitulikiti mwe byaggyibwa ababiddukanya bazze beekubira enduulu eri gavumenti eyise mangu ensimbi okukola emirimu era byali byasaba waakiri akawumbi kamu buli kibuga okuzimba ebitebe byabyo mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 wabula kitegeerekese nga ne mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ebibuga bino bwe bitalinaamu mutemwa. You must look for the resources for the new cities. We must be serious. So ebya cities ebyo ebimanyi naye priorities ziri muki mu defense and security mu nguudo mu masanyalazi mu parish development model mu human capital development amasomero amalwaliro mu mafactory n'ebirala nabo mujungu ne security nyinyi operating mu city yali badde ekolera mu district n'amalwaliro genyinyi okuyimusimu mutendero gwere center 3 agende kwere center 4 district zino zibeera zirina ba doctors n'abakozi abasobola okukola amalwaliro ago okusobola okuweereza bannansi. Abaminisita b'ensimbi babadde balabiseeko eri akakiiko ka palamenti akalondoola embalirira y'eggwanga okwanja ekiwandiiko ekirambika embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 oba budget framework paper. Embalirira ereeteddwa ebadde ya bumbi 5,200 wabula abapaka oluvannyuma ne bakizuula nti ensimbi ate ezaalambikiddwa okusaasaanyizibwa bwe ziri bumbi 5,400. So the two ministers and their technical people, first, don't ask Parliament to do your work. You are now asking us to reconcile your figures. What are you doing, all of you there in the ministry, with your technical staff? The reference chair is over 2 trillion shillings. And as a Parliament, we cannot sit here and try to juggle where that deduction would be made. I would suggest that the ministry team, they just consult, because 2 trillion is a lot of money. Get choose the one. Tujijemu budget ya fekati side zona revenue na expenditure byonna bibalancing tukoze reconciliation byonna ne bibalancing agala ku owulidde kati gwe mutukubidde enduulu kati ebintu byammwe ne tubisuula kati temuddamu kutugoba kubanga tubisudde tubibaddiza kyekitegeeza nkugambye ewaffe gavumenti yenzibi abantu be balina okutunulira gavumenti obutabba. Tewaliyo Uganda muntu abbanga gavumenti si yeri emabegawe nkugambye genda obuuze mu senero esente zonna ze bavunaana mu senero teyaziryako gavumenti ye yazibba. Museveni ye yabba sente mu linnya lya musenero. Museveni n'agamba musenero ezimu ziyise ku akawunti za bbaawo. Nakugambe Uganda tewali muntu gwe sisobola kuyogera naye. Nabuuza musenero lwaki oli mubbi nangamba mwana wange sibbangako. Ate pastor omwogedde muleke ennyumba ya sita kwata omuliro ennyumba ya sita ennyumba ya sitaani ekwata omuliro. Namubuuza musenero wabba nangamba Museveni ye yabba.
Museveni yamugamba sente ezimu zise kwa akaunti ya bawo zisindike wano. Njagala beegane. Owulidde minisita bwe bamukuteze yandizeni kati expenditure na revenue mbu revenue. Expenditure na revenue nawo bibalance nga tukoze reconciliation. Ebintu byamwe bye mukubidde nduru tubibawadde kati temutubanja. Eri mukasisi ebagambye bwe bati yes. Kakati obuwumbi mukaaga bumala. Musoka mutunnyonnyole obuwumbi mukaaga luli mwali mwabibala mutya. Era senga comment section teyakuba nduru obuwumbi obwo obunabuno obubadde buyitamu mwandibuzizza. Senga aba comment section tebakuba nduru. Senga balumbuye tebakuba nduru nti bannange zizino bazibba. Awo we wali film. Kati data goteeka ku simu gwe kaliiso liiso asinga ekyo kaliiso liiso tasobola kukyogera kubanga naye mudiru abeeramu gwe kaliiso liiso wa gavumenti omukulu okitegedde era bw'owulira ng'omuntu agamba kale abaana ateekako kaddata ka 5 ne yeefuula owakabi najja avuma abantu oyo omanya kaddata ak'ebitaano ako k'oteekako kasuddu kako kabasuuzizwa obuwumbi mu kesisi kabasuuzizwa obuwumbi mu budget framework. Tusobola okulwanirira eggwanga mu buli kintu kyonna nga bwe tubasuuza lwakuba bwe tumala okubasuuza ebintu ng'ebyo nga babifuula ebitalina makulu n'osigala ng'olaba oleekanira bwerere ku social media otta obudde bwo bwa bwerere era ne bakiyita okwasama mulowooza munaddawo ne mwasama gavumenti neevaako kati nejja vaako ejja kuvaako nkubuulira nga tonnaba kumanya ky'onoolya emisana sooka oteekeko data ow'okulwanirira Uganda awo oba otadde sasi mu kyemba kati sofa eryo liba sasi nga soko kakasenti magazine yo ejjudde kati awo onoonye ekyokulya naye nga yo emundu yo eri eryokke okitegedde abo abasajja tubasobola eyo ensonga ngimaze ensonga endala nga mukyali awo Museveni bali mukwetekeratekera 2026 ye ne gurupu ye. Museveni ne Nandala Mafaabi bateeseteese Nandala Mafaabi yagenda okubeera Katumba oye 2026 bwe mutuula ne mutuukayo. Museveni bali mukola strategy. Nandala Mafaabi amuyambeko okusala omuliro gwa Nuupu n'enkyukakyuka. Ne His Excellency Kyagulanyi mu bitundu bya Eastern Uganda, most especially mu Mbale. Eyo region yonna. Nti Nuupu y'amaanyi nnyo. Era Masaba, Museveni akutaddeko Nandala Mafaabi. Omanyize, waliwo ebitundu nga byo nabiggala. Bwenkera ku makya ne mmanya nti Masaba waali Mbale mba mu mazi. Era Masaba beera ng'okimanyi nti bakutaddeko Nandala Mafaabi. Mujjukira bwe nze najja nesoka ne mbagamba Nandala Mafaabi ne mbabulya FDC byonna ebiri ebyo balumbuye be basoko byogera ku Facebook ne mbagamba Nandala bamuwadde omusimbi okuzzaawo Mbale Heroes ne mumulaba mu bisweta bijozi by'omupiira Nandala simanyi shati what patron Mbale Heroes mubijjukira oba mubyerabidde kati ye Katumba oye bali eyo bakola strategies za 2026 okuya Museveni yamugambye Nandala nyamba Eastern yonji kuwadde yo gikutulemu yero achebyombilwamu ekyo nakyo nkiresaawo nkimaze kuba nyina ebintu byenjagala okusooka okugira wano Bannayuganda mwesonyiwe ebintu bye babagabira ebya gavumenti most especially Toro region babalimbye bali mu kubawa eddagala ly'entembu simanyi gavumenti ereese eddagala osasula mutwalo n'ekuwa treatment y'entembu eyo wazeyo obulwadde bw'ente kati gavumenti yeegaba eddagala ku mutwalo
bitwalo tente ezo tokuba ku simu yange. Buli kintu kyonna Museveni kyabagabira mubirabye mulabye amatooke bwe gakunkumuka obuwunga gonna. Mulaba ettooke ne liriibwa ekigave edde ekigave kyalyanga muwogo. Muwogo aliibwa ekigave ng'aludde nnyo mu ttaka. Ate ng'awooma teriyo muwoga era bw'osanga nga muwogo alimu ekigave mutwale. Ekigave tekikwata muwogo akaawa. Ekyo badde okimanyi? Ekigave tekikwata muwogo akaawa. Ekigave okimanyi? Muwogo akula ng'ali mu ttaka n'alwamu n'aliibwa ekintu kibeeramu nga kya bbulaaka nga bwe badde olaba aga amatooke. Ekigave tekikwata muwogo akaawa kibeera mu muwogo awooma. Naye amatooke gakwatiddwa ekigave. Bya gavumenti bwe tubagamba nkugambye bali mu bitundu bya Fort Portal, Greater Toro Region, Greater Kabarole. Bali babatambuliza obulwadde bw'entembu mbuno babagemera ente. Bw'oba oyina mulirwana wo nga ente ze yazisiize oba nga yazijjanjabye eddagala lya gavumenti lyegaba, totawana kuddamu kusembeza nte ezo kuzize. Leka ezize zife, ente ezo ziyingize mu nnyumba oziggalire mu kisenge.